ekyali ntandikwa nga tulengera waliwo amawulire agagenda maaso n'okuleekaani gayitingana era amawulire gano amasu nga googera ku baana abalabika okuba ne babadde b'amasomero mu ssettendekero abatamanyiddwako mayitire. bye bifaananyi eby'abayizi bye tulengera ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso ate nga nakutegeezezza nga bulijjo abe videos ku Zai entandikwa ffe begenda maaso tuyina Sozi Patrick, Lukwago Matiz, Segawa Abe, Sengoz Alex ne Luze Hassani wamu ne Julie J, Matovu John Bosco ne Kato Ali, Aisha Nalweiso na Muli Mary na Malanita Silaji Kabali ne Brenda. Olugero lwawandikiddwa Segawa Abe etandika butandisi tugenda maaso mpola mpola era nga Sozi Patrick bamu kubawandikidde era olugero luno bulungi nnyo. Segawa Abe ye producer filimu eno tugenda maaso mpola mpola kaakatandikiddeko ku ssettendekero ekyali ntandikwa tugenda maaso era nga ku ssettendekero wano tugenda maaso waliwo abayizi abayitiddwa. Abayizi muli mu kulekaana bulekaanye budde si bwa kulekaana lwaki mbayita temuwulira. Omanyi omusomesa owa kibooko omulaane waba atambula aseetuka nganzo kati ng'asooka ayita abayizi kiki mwaki mwekuŋŋanya mutyo mansito tuyise masettendekero omusomesa abeera Mr. Lugembe yali agenze maaso n'okuba nti ayita abaana bano era ng'ayina eggulire eritalinda lyabadde alina okuleka nti abayitiddemu nga bw'omanyi ebya ssettendekero mateeka gabaawo naye abaana baba bambala nga ebaagala kyana twakiga amarasita ojja kuddugaza gwe amarasi gange ogambye ki ono ogamba abaana basituka kale masita naye nyingirira omanyi ne masita naye wabayogera ku barasita atyamu baba bamapeesa tereza ekitogi mwana we nene obanga yajja okunoonya okwayayuka obuyayusi owulidde njagala olabe kaakani mu kaseera kano yagaani waliwo amabaasa agabalinze era waliwo obubaka mulina okulekaani mutegeera essaawa eno kati ng'asooka ajja bategeeze kwanza bubaka ki obwogerwako kati yabagamba aliwo ekizibu ekyagudde mu nsi nga bagamba nti ensi yonna okutwaliza wamu yalumbiddwa ekirwadde ekyakaziddwako erya munaaba mu ngalo kirwadde bakikazizaako munaaba mu ngalo njagala olabe kakani nga babagamba ni munaku nnya babagenda bwabazeeyo ewaka bagenda basibula okuva ku ssomero kubanga ekirwadde kino ekyazze tekikiriza abantu kweriraana era ekirwadde kino tekigenda maaso nakuleka nti abantu bagenda maaso n'okubanga tebewa mabanga era nga bagende maaso babe nga baddako ekyonna kye balina okuleka nti kyebagendako kwe kujja babe nga basaba ne batandika okusaba Mukama Katonda abawombe Mungu wanti waliwo ekirwadde ekyazze ekirwadde ekyaliko okuba nti kitta abantu kitta abato kitta abakadde kirwadde kya mutawaana nnyo kividdeko amasomero okulekaani gonna gaggalawo era we twogerera abayizi bonna okuva mu masomero ag'ebibiina ebya wansi mpaka masettendekero waggulu bagenda bwabadizibwayo ewaka kadi basaba Katonda manvuuli gye bagendeddemu okuba nga tebana bakwatibwako ekirwadde ekyo Katonda abakume babe nga batuuka gye balaga nga tewadde n'ekirwadde n'ekimu ekibakutte nga siwali kirwadde. Tugenda maaso kati ogenda okwetegereza bamu batandise okulekaani beeko baana era atandise okwerumaaluma kyokka twali tulina pate yaffe gye tulina okugenda maaso nayo pate katuyinza kyokulekaani tugenda ku pate tudde tutyewaka nga tali tulina okuba tulina pate yaffe bagenza okutandika okulowooza ku kyokudda eka ng'abakulu bano adde bamaze okulekaani bategeka pate nga bw'omanya ebyabavubuka baagala okulekaani bakola ki bafunamu ku mudigido n'ebiseera ebisinga ebigendererwa by'okufuna omudigido bibeera ebigendererwa bingi nnyo mwana bwe twala eri naawe sitole zo
wama muli mutya olwala niko genda maaso bwakole fujjo bwe yeeyogezanga tiki abaana bayoyo baweyereza nnyo abasomesa jangu tereere omanye oli asika matu bagenda maaso nugirago gyatulabe omanye ku engeri gy'olina enviiri ennyingi zogereko mpola bansaganga kyali wange mwana yegendereze mwana ogenda nonyinga mwana neŋŋamba oba gali kujjoba neka tukoze tutya pulaani yaffe bagenda maaso n'okwagala okumanya pulaani bagimaliriza batya babadde baagala kulekandi bagenda mu kabaga njagala olabe baagala kgenda mu kapate katukoze tutya n'agamba ni pate yabadde yankya tolina kulekandi esazibwamu nga buli omu batandika okumanya opinion nze amanyi master agambye tuddeyo eka kati oli musiro omukazi omukulu kirayo kiina n'amatutu baana byonna byogera bifaanana ng'obutafaanagana oba oli kuki sitole kiwama joli banenze pate tujongere yani gundi lecturer agambye ntujongere olwadde bujja tukwata social distancing ono alina idea naye musirumu olumu awunga omanyi waliwo ekirwadde ekikola ekitiisa bana ekirwadde ekijanga tekirina ddagala ate nga kikwatira mu mpewo okweriraanya n'oyo aba akirina ebirwadde biteeka okuba ndi munaye twegenderereza ddala efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kale bannaffe kye baakola abalala bagamba pate ebeerewo era tugezeeko gitegekera pate tusobole okulabika nti giyimirizaawo era twagala tumanye lutala gye biggwera kaakati ogenda okudda ku ssomero eno sayidi eno tebannafuluma mwana baby storage mwana storage omanyi buli ssomero kubeerako omuyizi ab'omu naye ng'abayizi alala bonna abakyankalanya nze totandika biboozi byebyo nakumanya gwe buli omu oyogera naye era buli muwala yenna kusomero akumanyi maama katukole tutya munange ye musizi w'okukitundu omusizi ekyo naawe kiveeko gwe kati oba olabanga bali bonna kilaasi yo anti munenze nange simanyi ekyokola kyannema walema okumanya kilaasi zo kati genda mu abo mu bakilaasi gondizo twaleere naawe golooza kwasinga bonna olwosiba ebiguwa ebyo enviiri zikulinga emigugu siruwala n'alumba omulala bambi mubamu abatyaba omulenzi abakusomera okwo yasinga okweyonyirira asanula enviiri asala obuviiri obuliko kale nga n'otulevu tuleto si twambuzi naye nga tuli awo kati buli mwola yenna amutunulira baamutya bambi bino nakamatte misomo gyali gyakola ki misomo gyasimbuka amuliko omanyi waliwo omuwala abeera mu ssomero nga waalifulumira tasuubira musajja yenna mwanguyira kati kyova olaba bakusomera eno nga buli kye bamugamba talina nno gwe bonodda ku byabali be boogera nga nze omutuufu akugamba wendi bakwogerako ekyo nakamate liko ebintu byokwekwatakwata nze ekyo bula nenyeni nabukalu nali kujjaku nenga kati gwoteekeddwa okuba naama kati ekyo tokitamu kugira nze gwe mpulira omye bw'aba akwana takugamba nti akwagala naye nga nze gwe mpulira ekyo kwakoma kati gwe oli olaba ina wakusingira twala eri naawe kati oli enviiri zasiba nsolo zisiba kyokka obadde oyogera nolaye nange ojjondiko nakamate erinnya era namaze yagala ndi kujjeko nedda nze lwekyo gwe mmanyi era buli omba mwogera omuliko ekyo era ebintu bya lekyo biveeko oli lekyo leka naawe kale mpaamu obudde ndowooze engeri omwami ono gye baali bategese pate ayagala nnyo bagenda ogenda ku pate ng'afunzizayo gwafunza kuba ebintu bya pate byakuŋŋaana era pate yonna gyandi bategese okuleka ndi bagikola mukama katonda yamanyi ali ku nakamata amulimba gwe pa obudde tugenda maaso obeera akwana buli muwala yenna oba mubi oba mulungi kati ono ogenda okwetegereza nga mugamba omanyi nkini kino ekivubuka kitumanyiira kisiba emipiira gya kumukumu kati kumba ono alina gwawula gwasinga okwagala ku ssomero wano ye muwala asinga okuba akale abakubaganya yasala naera n'asiba kwega atasala busazi naye n'okusiba asiba atunula
yeyambaza yessa mulimu abaana b'obuwala abeefaako bannaye omanyi bw'otasiga tokola ki tokungula kati guno omulembe gwa kwesigamu abantu beesigamu ensimbi naddala abaana b'obuwala beesigamu ensimbi tugenda maaso nga batandika okunyumya ku mutaka ali eri lengera kati ate agenze ali ku nabiyini nabiyini bannange omusajja oyo bannange yeeyita kibuli mulenzi muwala yenna amubeerako nawula agamba lwekyo gwaliko kyokka obedda waali ne gundi simanyi nenamugundi nabukalu kati ate wuyo nange yankedde kyokka ani oba kyabaki kali kirayi kyonna we kyesimbye kati ali nenamiyini nange akazi twalaba olabika ng'osumbuyibwa ente embuzi ne zijja amakonkome ne ganyeenya omutwe buli kimu n'obanga omukazi gw'olabye owange tugende n'ogenda nga bakwata kubalayika okuba ne basimbula okuvaawo n'omusajja atatuuza nniya n'abanga kale tetuganye okusajjalata kubawo naye n'obanga mu muluka gumu oyinamu abakazi banna musajja gwekyo kiba si kyakusajjalata oba ofuuse musege kati aba akyali kwono kumba ayina baabala ngenda kuddira kati tabango nimba kyokka mbadde ntandise okubeera abadde ki kati tukoze tutya kati nga nagambye ndeka twale eri kyokka baŋŋamba obeera ne Rachel oswadde n'okusala mukwano gwange wamugambye naddama tugende mukwano be oyo naawe agambye eki Suzana yamugamba dda ne mukwano gwa Suzana adda amukedde ku makya oli n'amufuutula kwe kugenda ewooli nabukalu bw'avudde wa nabukalu n'asibira ewa Namiini omusajja muzibu nnyo munnange bwe tuvaako eyo tugenda okuddako omanyi abantu bajjukira nnyo Katonda nga giwunye efirimu egenda maaso ayi Mukama Katonda gwe eyawangula era gwe nnyini nsi Mukama Katonda mu kaseera kano nkowula erinnya Mukama Katonda ne muwala we najja abaayo osanga kitaawo ng'asaba naye ng'ogenda maaso ng'omwegattako ayi Mukama Katonda ayi Mukama Katonda omusaayi gwa Yesu ogwayiika gwe baakomerera ku musaalaba gwe bataakomereza musumaali okuggyako enninga gwe yaleegebwa ayi Mukama Katonda enkizi ne baziyuza Mukama lwakubaffe Mukama kobola erinnya lye Mukama paati ni mwana Amiina miyo mituukirivu gyonna agenda okumaliriza ng'omwana obuwala ali wano ovudde ku ssomero bebe eyedaddi embeera eri etya kani ng'asooka mbuuza omwana kiki emisomo si mibi abaana bano babadde bagambiddwe bakwate ku bukuleika ne baddamuka naye babadde basuubidde nti waliwo ebigenda okuleka ndi okusinziira ku kirwadde ekyalumya ensi kiri ku mawulire gonna abaana babe nga bakwate kuba okudda eka kati ng'agenda maaso ategeeza kiteeka abaddeyo akabaga ate babagambye okudda atowooza kabaga kati bwoba wasasula kani nze ndowooza mujja gikola embeera ng'eteredde pate abaana basasula nnyo sente za pate era bazipeekanya abazadde sente za pate kati pate baba bagisazizaamu olw'embeera egenda maaso omanyi obulwadde buno tebukkiriza muntu koonagana ku munno this kind of kirwadde tekikukkiriza kukoonaganako ne munno tuufu kirindi embeera nange simanyidde lwene kati kumbe muzeeyo naagaani pate wandigirinze ekirwadde kino engeri gye kyataama abantu bagambibwa okuba nga bebeera nnyo ewaka obutafulumafuluma nze kale dadi efirimu egenda maaso kati batandise okugyawo baabano owa boda nga abayimiriza bagenda Forest Inn owa boda agala $7,000 olugendo lumu owa boda asaba omusaabaze $7,000 ku lugendo lumu aba ayagala weza piki ndala kyobula asinga abaako ekikolimo ky'ennyondo tukuweena ate baabaana bano abayizi bakolawa anti bazadde baabwe kye babagamba kye bakola sente bayiwayo buyiyi
Forest Inn. Tutwale ku Forest Inn. Yangu watomala katula bubi bwotyo. Simu balina bibanja. Kati wa boda ne bwakulaba. Efirimu egenda maaso. Tujja ne John. Masimu bagakubye. Oyabadde agamba ki? Abadde Felix. Atubuza tuliwa? Tujja. Janti yatupakidde. Kale. Baba papiza. Baba papia. Ekabe. Yangu obudde bugenze. Nga bannaffe boolekera. Bwe bagenda asanga takisi yaabwe. Baana baagala nnyo pangisa takisi ne bagenda mu bifo ebidigidirwamu. Kale nno nga bajjira ddala mu kifo ekyokudigidiramu. Tugenda maaso ne sinema. Kaakati bwe batuuka ali takisi erina weesigala. Ne balyoka batambuza ebigere. Nga batandika kaana nga ndegeya. Ne bano balawo okugulawo twagala genda. Nga batandika kulaajana. Kati nga tebayita asikaali. Kati munnange omanye ebifo ebimu batandika obiggala jjukira n'ebifo ebyokudigidiramu nga tebikyali biggule. Kati bayita asikaali. Nga bajja n'emipiira baagala kubaka. Kifo baali bakiggala. Gavumenti okuva ekiragiro ekyava omukulembeze nga bagamba abantu obutaddamu. Asikaali tunula eno kakasa bakugaana. Baagaana okugulawo asikaali guno omukono ogulaba bulungi. Njagala olawo omukono guno n'oba bagobawo ekifo baagaana okugulawo. Asikaali kati oba ogira omwezi tukuwa wiiki bakugira 5 tukuwaddeyo akakaaga. Kale sente leeta tulabe. Enguzi ejja kuleeta obuzibu mu nsi emu lunaku lumu. Enguzi ejja kuleeta ebizibu lunaku lumu. Efirimu yeeno Forest Park. Kale n'ekifo kino abantu bajjangayo okubanga bakampinga mu kifo kino. Kakati nenge kiri nti abantu bakyakirizibwa kubeera ennyo mu muyolerero. Kifo baali ebifo ebidigidirwamu byaggalwa. Kati nga babakiriza okuyingira. Bannaffe nga batandika kusetinga apu ga binankani ebisulwamu. Bazimbye obunankani obusulwamu obwo. Baabo kulira enfirimu egenda maaso. Bagenda maaso. Tenti batereeza. Saba abaana basalawo pate ebeerewo. Naye abaana abaali abagezi abawulize era bo bannaffe kye baakola kwe kutandika okulabika ne bagondera ebiragiro by'abasawo ebyagambibwa essomero lyabwe nti abaana balina kubaka. Kati abaana ab'emputtu bakiwuddumi nsomba byuma nga bagenda mbu ku pate. Enfirimu egenda maaso. Naye kakati Felix ekintu kino beera muntu mukulu. Felix abawala bonna twabalese ku pate naye bonna balinga bakazi bo. Naye lwaki tutuwaako? Waliwo emyaka egiba girowooza ennyo ku bakazi. Oli n'ayogera omukazi okumumuwa ng'alinga agamba ekitumbu amukibbo. Owulidde? Kuganuuka oba kiki? Ensi kyebadde nga kyo kitulemye okuba kitegeerekeka. Nga basiba tenti. Kyendi oli otya? Wana kaakati waliwo oli kwegamba omanyi ebintu byabalasita bano. Waliwo oli obula munigi naye kaakati waliwo muniddi munuke. Kale kati ekintu kino tuge tutambuleko eri ne bano tube nga tubawamu gaapu. Owulidde? Kati oli muntu mukulu saagala kyakulaga ate
sinze sina gaddugalira eno sayi tubyakongobya akaweweva omanyi abaye baba n'ekigambo kyemanyi kumaya aba n'amarasita n'ekigambo kati tosobola kumuwona kyombi kati aba n'atula wabusibye dda ono wabusibye dda kano kanywedde tukeesibaako kyenkugambye kyagenda eri kutambula efirimu egenda maaso waliwo abanoonya enku ze banoonya kubanga omanyi ebya kampingi kubaako okukuma omuliro ayina ogenda maaso babe nga omuliro bakuma balina okwota bali mu kabira akabira ate bagambye ebiri simanya ebirwadde oba byekwata nnyo egundi mbuze ate negyetwaze ekibi baabo enku tetuziraba kati banoonya enku ezisinga zinoonya ezeetaaga ejjambiya omanyi ekigambo okutyaba temuba kutema ekintu ky'okutyaba enku kirala nnyo kyawukanira ddala ku kyokukola ki okutema enku ekituufu kiri nti enku ezisinga mu kibira zisangwa zigudde naye nga nkyamu stadium naye nga sobola kusalawo mangu ago kale ono ssebo bambuuza oba ddala olulenzi luli alwagala yagamba kyamu stadi nga amufudde kitabo babaali beyagala yekyawa Felix Munyali ekitegeeza tebakyali bonna kale weba kiri kityo nja kumuddiramu kale wabula Felix alina ekizibu bw'olengera abala bakande ali Felix bannange bazze n'ekiro z'ennyama batanise okwokya efirimu egenda maaso mwana wa ssomero Charles yeripye ku mmotoka yalinye kabandole nga tebasingidde Charles yajidde mu buutu naye kusayo gaba ebifi Charles yakulembedde Charles ojaleeta sente zakuleese omuyaya afuluukinga sebo yagambye ye mwana wa ssomero ye mwana wa ssomero tayinaamu sente njagala olabe mulete sente abataasasudde tubazaayo omanyi okuvugana akusula mu kibira wakati bw'aba takuzizaayo enkyaba akusse bw'aba takuzizaayo enkyaba akusse wangambye zankya otazireeta enkya abala bagamba zankya sebo Felix bamuliko wali eri ebyalo ekyo yabivaako ye mulenzi ali wali kwegawa keeke eyokya yeyo gye bagaa keeke eyokya kati atundanga keeke eyokya It's not that. Bana people. Yo, maybe this is ready. Maybe this is ready. Tandikirawo. Ebifinga bookya. Tandikira. Yapate nga bw'obimanyi munnange. Forget about. Nyama oba baagigula wa? Bagenda maaso beeyokera nnyama yaabwe. Teri kiyinza kuleka nkibakanga. Nagambye film tuba missing. Natenga bulijjo okuva mu Miss Productions zigenda butereevu wali eri ku Zai Plaza ewa Abby Videos ono atandise okwogera obwama nze naawe ereka ebyo naye naawe kati okimanyi nze nawe oddalinze ennyama eyo gye mugenda okulya naye kati bwantu bona okugirya afazaali ate kati gobanga naawe weegasse ku ekyo kintu kino leka gumira ku nze aleebi jankale nkubuulire aleero nayo ŋŋamba balo egenda maaso babuulire badde enteesa ne Charles gyoli ono yali sose n'atuwa saala ate yaffe okunyuma kati agenda maaso bayita omusabi bw'abawe saala pata esobole okubeera ng'eri massive yaffe esobole okunyuma Atotunyumiza kusaba. baagala saala katonda esaala agiwa omukisa twala eri naawe eno pate twagiwadde omukisa ate katonda ogimuyitira katonda ebintu ebimu aba tabyagala tobimuyitiranga oyinza oyita ekintu katonda atakyagalira emiwunyo ne gijja badde mbasa tubeera kubanga mujjukira bulungi nnyo nga tuyingira ku gate batugambye kati mulimu abatandise okutambula
bulungi ate ng'okusinziira ku mateeka agafugano bagayete balina kutambula ekintu ky'okutambula ekyo kijja kuleeta obuzibu era bagambye engeri eno gye watakyali muntu yenna akkirizibwa bajja kuleeta obuzibu. tugenda tutandika n'omupiira abaana abawala kakati nga bajjayo ebimu ku ebyo birina okuleka ne bitandikibwako. balinayo omupiira abaana abalenzi nga basamba babiisana n'abaana ab'obuwala eyo endiba weeri endongo erina okuba pate lwe betandise pate etandise kiro ku mucomo ndaba wano namba 3 tugenda kuba ne speeches olw'okugamba nti Felix nti muna yenna Mukasa oba John yankola kino n'okyogera mu banno eyo shira yajjo gituwa. kaakati balinawo n'ekitundu ekirala abantu okwenenyeza banne. oli agenda kuwandula sawa ya kuwandula muliro okuwuga naye nga omuliro gwawandula oli ayogera kyewamukola ekibi n'okimwetondera. amateeka agaliwo oyogera ekintu muntu kyeyakola kyetonde wano. kwega abantu balina okulekani babaawo nga muzze bujja. ebimu ku bigenderera pateno tebyandibadde bibi kirimu okuzzaawo omukwano gwali kutuse byonna byogeddwa eno nannyini kupefetta gwe kankubuulire kale tolina byombuulira era gwe ebintu byo bifundikira bisonzaawa wamu otagala buli kaseera otagala nege musajja gwaki towumulako naye kakati kati nsazeyo kali mpumulire ku gwe kempumulire ku gwe ebyo byonna babyogedde nenze fazali kati mpumulira ku gwe kintu kino si kirungi ekyokukufukamirira leka tonjogerera ate bwoti ebigambo bye mba mpayiriza naye ng'obiraba kumpayiriza noli okumbuulira ebigambo ebyo. ne Felix toyagalangako oli simanyani leka nkutamalyo nyinza okuwaba kati ate ngende enjoyo tempangede nze leka tonjogera nedda nze kutamalyo sinza kudda ku luba era akafumito kampi leeta akafumito laba firimu gulaika tomaina kyegamba era okakasa kyegamba anikkiriza ne tuyingira akasiko kkiriza laba oguyaaye laba omuyaaye kale tunalaba enjo naye tekikwisiza bubi mbadde nsaala beera bulungi omuyaaye omuwala mbu yakkiriza katugenda okudda eno omusomi wa bayibuli ewaabwe basaba ennyo basaba mukama katonda mu kaseera katuganye buli awali essanyu atera okubeerawo ekikaabya aye mukama katonda tukusaba oyimirire mu pate yaffe eno naye bannange ssebo ne katonda atyoboddwa abantu mwe mumanyidde katonda ebintu byagenda ssebo okudigida abalenzi eri batandise kulayika ne baagala kuyingira busaka ne bawala bwekiri eri naye wali wasoma ye bayibuli tetuganye ne mugende baya balajanira katonda abaddiremu asobole okubajjayo. sikulimbe n'ompulira nti era ekyobudde we bukya mbadde nteesa nti fena twandiseeyo ewaffe. kati omusabi ono owa bayibuli yalina kyawulidde alaba nga awantu wano tewali mukisa n'akamu enkyatu eno gye bazze kwega omanyi pate esinziira ku mutima ng'owulira gwetadde n'osanyuka kwega n'oba ng'osanyukako ne banno. munange omulasita wuuno wali abayimbi nga bamunugi naye nalabika ye munu ero kati munu ero ali eno amatiza n'olyoka otambula ng'oli bwotyo bwenna otambula tomanye no wabaawo bufumita era onoonya bufumita nkukawo nsitonkuka onkaabirire kati lwaki ondeese eno ati nga obadde era omanyi badde njagala nkubuulire simanyi baliwo atulaba ye munu ero bwalengeza eri omanye okuteera bikozi nakyo ssebo oteekeddwa okubanga oli wa njawulo mu kuteera bikozi munange omanyi nabadde nayiyiza neŋŋamba leero kati omuntu gweyagala ennyo era oba omuwa kalabo kano katono nnyo naye kazito baaba tokapima ku minzaani kati ako akabula okukakkiriza omanyi omuntu era ogenda omuwa akalabo wabaawo ekiba kiriyo
munu ero tamanyi kuteera bikozi naye jjajja we yamusomesa n'amugamba kaswiti ak'ebibiri kalunga nnyo laavu era agenda banange mutuufu mwana gwe ate anaakuyita eve toyina batono ku gwe efirimu egenda mu maaso bwamanyi mwe mwogera nnyo ne mulimbalimba naye ng'ebintu temuba bye muliko naffe mutujjaawo ne mutudedeza kumbe eno waliwo ebitonya okutonya ne bitandika omusiiwa ogenda okwetegereza gwe kiki kino bibadde ng'ebisiiwa bibalagala bisiiwa bibabuukiriza obadde otya obayire ki